waliwo olugambo olutaggwa olwo nayo lutuufu olwa Mr. ne Minisita abaana abayimbi obasanga waliwo federation yaleeta obuzibu abalina gye waliwo parliamentary avenue tebavaawo awo abamu basanga ku kino ekiva ku KCCA tebavaawo abamu tebakyava ku National Theatre gwe kati ne Misali bazaala omwana newe Minisita mbu byetto birinako bukaka mbu nera inspection Kenzo naye naye Kenzo bakeewo wasajja ojjuzi wano olubuto lumala emyezi mwenda munda baali balowooza asaaga kati muyezeyeze Mr. official ekiri mu ggwanga muno kati waliwo omulala babayigo Kenzo Mr. niyo bwana obuminisita obuto bwayitawa babanoonya bakwa batono wakyaliyo nno Lilian aba naye muto baŋŋambye aliko emiggo emiteme emisimbe egitannamera giriko aba kakale simanyi oba osobola okusukka emiteme nodda ku misimbe nodda ku gitannamera ng'ate balina n'ensigo z'emiggo ekiki kale ekizibu ekitwolekedde ti baminisita abalala abaliwo bakulu amagi tegakyasobola kuzaala naye era nayo genfuna tebabataliza ati agwa avunyavunyako wano sirina busobozi disiti njirina omuyimbi ne minisita omuyimbi ne minisita naye nalaba ne kaminisita akakyala akalungi akali kalungi kagogofu agire ne bakyala ekyo nakyo kive mu ekinoonya minisita ne ba MP mu music industry buli muyimbi naye baminisita bamanyi gye baze ati waliwo gundi mu kasukali twali debate ebaddengawo abayimbi ne bayimbi bannaabwe nga kigaana kati lwaki envubo yakyuse kikola okufaako obufimu ba MP awe tuli era bw'oba oluyimba walukubye ne bino abakazi be bayiga abasajja kati gwannyumiza omusajja wadde omukazi wadde omusajja wadde omukazi wadde minisita anaalunda omuyimbi ekyo kyesimanyi naye kale ekibuuzo ekiri mu industry kiri kimu hiiti ogirina naye minisita MP kigwa ng'otunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma awe tuli kati no gundi cabinet president ajongeremu obuminisita obutototo nganzi era kati awe tuli abayimbi tubagobye ku lujja abayimbi badde baganya owasa ntusonye omu okulokutagaatagana w'amayengo gaffe basibanyi naye tukomyewo ku mpewo cabinet esana buminisita obupya obuto nganze abaana abalenzi abayimbi bawase ku bakazi wakisigineti ebuukako ne bannaye katonga tuvudde waawo katono walabye ku kisaati kya bebe kuwolo ekisaati kya bebe abadde ku comedy store